We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. For the late Eli Sozi Mukwanga, because he was good at giving. The event was all about the Thanksgiving ceremony, which was done in the honor of the late Eli Sozi Mukwanga. A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. Hello, this is Kebla, shortened for Kebs, and I'm here to talk about the late Sozi that passed away summer, July 15, 2015. Sisi wana olewo tunakusalimu, salamu mama. On the event, Pastor Catherine Sekito preached a message concerning Thanksgiving. Waliwo abantu abayunga bubulamu bwabwe bali professionals in the things they do. Waliwo abantu abamunga bali professionals in doing good. Bambi bali so nice, bali sinana buli omu bambi bali out there out to help. Naye waliwo abantu nga bo they are out to destroy characters. Who does she think she is? Out destroy her. Bwe balaba couples eziri happy, omusajja oyo omukazi oyo amwepansa. People are there and they are so cruel in their hearts. No gamba kakati mukyala wa muno mwagazaaki. Oba omwami wa muno mwagazaaki. Create this world to be light for you. Kakati oba kugamba omuntu oli bw'abanga byakola weebiri. Naawe kola ku mukyala wo abeerenga omukyala w'oli. Oba nawe kola ku mwami wo abeerenga ow'oli. Naye togamba omusajja oyo, mukazi oyo yamwepansa oyo. Tujja mukola kimanyi, tujja mukwana. During the event, we went around interviewing the guests. Yes, I want to thank my father and his friends for arranging this event for Uncle Eli, and the memories of Uncle Eli. Amanya gange Tibwa Robert Serunjoji, nze muganda w'omugenzi Eli Sozi Mukwanga Eli. Kama tumwebaza nti bintu byonna bitambudde bulungi, essanyu lyonna lyatulaganga, obuganzi bweyatulaganga, bonna Mukama. Tukusaba muganda ng'oyo mumuze bulungi kubanga ali musajja muntu w'abaagazi nnyo, muntu yali agala buli muntu omuto n'omukulu. And the food as well was absolutely great. I enjoyed it, and I'm 100% sure that a lot of people in this event today enjoyed it as well. Emmere gye tufumbye ya mirundi mingi. Tufumbye African food, omuli amatooke emweve Uganda. Ne tufumba lasagna, it's an Italian food. Tufumba omuceere, ebijanjaalo, tufumbye ebyennyanja, ebinyeebwa, enkoko. Omukolo tugusanyukidde nnyo, bagabulidde ddala nga eri we yatugabulanga, era tuli basanyufu. Era kino ekintu bonna abantu bemulabye bazze lwakuba olw'omugenzi, olw'ekyo kye yali mu bulamu bw'abantu, kyekyo lwaki abantu bakoze omukolo guno. Kale ne twebaza omukyala we Auntie Olivia okutwala ekintu kino mu maaso nti yadde Uncle Eli ye awumudde mirembe, naye n'ayagala alage nti omwami we mu bulamu kino kye yali, era n'asalawo bambi okugabula abantu nga omugenzi bwe yandikikoze mu bulamu bwe. Mpulira nga nasaalirwa nnyo omukwano gwe bambi, kubanga n'ekirala abaana baali batandise okukula, abazzukulu bonna nga babalabako kugamba twali mu taimu ey'essanyu. Okusingira ddala twebaza omukyala wa mutabani wange nze aba muka mwana wange Eli Sozi okubeera nga ajjukira omwami we ku lunaku nga luno kikulu nnyo. Takoma lunaku lwa leero lwokka naye agende nakyo mu maaso, era tumwebaza n'okuteekateeka omukolo guno omulungi bwe guti. Ambassador tumwebaza okuba nga yazze naawe bonna bavudde e London. Omukolo tegutambudde bubi, era ne mukwano gwaffe yatugendako omukulu Eli Sozi Mukwanga, tumusabira okuwummula emirembe. So yeah, thank you very much and may his soul rest in peace. Kati sijja kuva wano ng'era simuwaddeeyo kasaala, ayo omukama muwe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe, amiina. Twebaza Mukama era tumusaba nti atuyambe ne katabani kaffe
kakuume era tujja kubeerawo nga basenga nga bamaama era eri yatulekera ekyokulabirako tunamulabiranga mukaanake era tujja kubeerawo mu bulamu bwe. Twasalirwa nnyo eri munnaffe yali atwagala nnyo ffenna awamu tayita ku muntu nga buli omu amwagala mu kiti kye mu ngeri ye. Join us on www.celebrateuganda.com